genda mu ndiga zino. Go to your fellowship. Ffe wano nva musibe kyaki nkulembera abantu. People. I lead people. Abantu abagezi abategeevu. People who are wise. Tokkirizanga muntu kuyita ndiga ebintu ebyatulondola okuviira ddala emabega. Those are things that followed us from way back. Mboli ki? Ndiga. That you are sheep. Please bw'oba oli ndiga omuddo guli wali tuviire genda. If you are sheep, go eat pasture there. Abeeno be batakitegedde ndowooza boka. Nze sisumba ndiga. I don't pasture sheep. No. Era gwe gwesumba tokkirizanga, you are not sheep. Never be allowed to be called indiga. Tuli bantu. We are human beings. Oyo akugamba mbwa tokitegeera, olina kitegeera. Okitegeera endiga n'omuntu tubyawula. We can distinguish between sheep and a human being. Abagamba nti olinda Yesu kujja kulokola. Those who are waiting upon Jesus to save you, njagala obategeeza. I want to tell you. Bulira kino. Listen to this. Kemunkuba obucupa kansembere emabega. Yesu gwe mulinda abalokole. That Jesus is waiting for that safeties. Tali yera tagenda kujja. Doesn't exist and will not come back. Kastanzize emabega baleme kunkuba ki? Era ajja mu bire nga myansa nga muyimba tagenda kujja. Will not come. Akomawo tegeka amakubo go takomawo era ojja kufa. You will die. Listen to me. Ojja kufanga oyajja n'obukanzu bwe buti n'obugundi buno obugatto bwe bakuba mufaananyi. Ojja kufa bakuziike nange banziike naawe tugenda kuziikibwa nga taze nga tomulabyeko. We shall die. Alhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Dawa TV Uganda kwoli olutimbe gagadde lunaku lwa Sunday. Tubeera tuyingiddewo n'okwanukula obulimba. The program, the research desk, nga twanukula abantu abafanaganako nga Pastor Senyonjo okuviira ddalaawo ennansala asumba ekkanisa eyitibwa Va mu Buzibe Church. Ng'ebigambo bye wobiwulidde byakujja ndiga kifu ku maaso. Ekisookera ddala agambye okweyita endiga musango gwa Nnaggomula mu kyaki ye. Era yenna agamba nti ndiga afulume ekkanisa kubanga ye tasumba ndiga, asumba bantu. Ndi ne Seeka Sematimba ku mukono gwange ogwa ddyo. Nsaba kumpeere ku salaamu. Ne Seeka wange Seeka Idi Lubega nsaba otuwe ku salaamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tugamba ntulaba eka like nga sharinga ate subscribinga ku YouTube channel yaffe tubeere nga tusaasanya omulimu guno nga tujjawo obulimba okuva mu mikwano gyaffe abasumba. Nga nsaba Seeka Idi omusajja omuwulidde n'ebigambo bye byakutidde endiga. Ensonga y'okweyita endiga byatandika ddira byavaawa? Biriko obujulizi oba byakweyita? Alhamdulillahi rabbil alamin, thumma salatu wassalamu ala rasulillahi alkarim. Allah tumwebaza akyatuwadde obulamu, tumusaba Allah atwongere obulamu sobole okukoleramu emirimu emirungi. Ekisookera ddala buli lwova ku kigambo eky'obubumbwa emitawaana gigenda kugwira. Mitawaana myereere. Allah yagamba mu surati Rum aya ya 30 n'agamba nti fa akim wajhaka lidini hanifa fitrata Allahi allati fatara an-nasa alayha la tabdila li khalqillah dhalika dinul qayyim walakinna akthara an-nas la ya'lamun. Allah ategeeza abantu buli yenna ayitibwa nti muntu mwetaddeko ebyo ebitiibwa simanyi ndi pastor simanyi ndi ani. Allah agambye nti obubumbwa bw'omuntu busiraamu fa akim wajhaka lidini hanifa fitrata Allahi allati fatara an-nasa alayha. N'olwekyo gw'omuntu olekeza amaaso go ng'onywera ku ddiini entukuvu ng'okwo kwe kutonda kwa Katonda. Yesebo. Okwo kwe yatonderako abantu bonna. Obutonde bw'omuntu yenna busiraamu. Kyova olaba nti ebibinja bingi bikyajja mukyabawulira.
kaakati oyo mulokole ate akuba balokole banne era kwegamba alinamu ekigambo kyayogera ng'omulaba nga mutuufu ekyo ekiriwa abantu twabategeeza dda ne tubagamba nti endiga ebeera n'amagulu 4 tegereka bulungi erina kulya muddo ne bagamba nti abasiraamu mulaba muvoola naye ng'oli muntu era bw'osomako mu Matayo 12:12 sooka oginsomere tulabe. Matayo 12:12 Yesu ategeeza ebigambo bino atya naffe tugendeyo tulabe kubanga mujja kugamba ate abasiraamu bavoola naye kati mmwe bennyini kubanga ono mulokole munnammwe eyeeyita omulokole kubanga mwe mweyita bweyizi ku nsi tekuli mulokole ono eyeeyita omulokole kaakati ate yabaviiriddeyo ng'abateekako akazito ng'agamba atya omuntu tasinga nnyo ndiga. Towulira ne Yesu yabyawula waliwo kye bayita endiga waliwo kye bayita omuntu era n'abuuza ekibuuzo mmwe abeeyita endiga omuntu tasinga nnyo endiga munnange endiga zibeera n'amagulu 4 kitegerekese bulungi kati kyenkugambye nti mulimu ebintu byayogera ng'ombiraba nti biki bituufu byamagezi naye nga naye tumukoowoola dde eno ku bubumbwa obubumbwa buno tubukukowoolako ssebo otegeeza abantu Yesu gwe mubuulira mwenna abalala bamuyita Jesus abalala bamuyita Yesu abalala bamuyita Yesu yali musiraamu nga twagala ofolowinga obubumbwa obwo onywerere mu bubumbwa obwo muleme kwebuzaabuza nammwe muntu akwata kalayini kamu mu Bayibuli n'atandikawo kyaki kaakati oyo naye yatandiiseewo eyiye naye tukukoowola nga tukugamba nti ebyawandiikibwa bino bw'obanga obisomye n'obyetegereza ekyamazima ojja kuzuula nga busiraamu bwereere. Sheikh barakallahu fika wa jazakallahu khairan. Omuwarabu agamba khairul kalami ma qalla wa dalla. Ebigambo ebirungi ebigasa ebyebbeeyi bibeera bitono naye ng'ate bigasa. Sekase Matimba omusumba oba musumba naye nga yeeyita pasita sooka omuwa eddoozi ye kuba ebigambo byagamba endiga kirabika agenda kukuba obucupa. Ekisooka mu byonna mu kutwala omutawaana guno tutunuulira Pastor Ssennyonga tetumunenya ebintu bannaffe bingi bali eyo batabudde. Bw'osomako mu Matayo 9 essuula ya 26 essebo onyinja kunsomera eyo olwa 32 soma olwa 31. Awo Yesu n'abagamba nti mwe mwenna munneesittala ku lwange ekiro kino kubanga kyawandiikibwa nti ndikuba omusumba n'endiga ez'omu kisibo zirisaasaanyizibwa. Yesu mu kudda agenda kukuba abasumba. Olutalo lwe luli wakati we n'abasumba n'abaana abayita abasumba bano kati oyeeyita musumba agenda ate kudda kukuba bo kibaka kati n'agamba nti ate endiga zikole ki kusaasaana. Tubuuza Yesu wamma endiga zino seka abasomedde Matayo 12:12 tubuuza Yesu wamma olina endiga endala zibakutumamu ezirisigala mu kisibo nsomeraako mu Matayo sura ya 15 nyirwa 24 agamba bw'ati agambe tuwulire layini eya 24 naye n'addamu n'agamba nti saatumibwa wabula eri endiga ezaabula ez'omu nnyumba ya Isirayiri. Kati Yesu ono kyayogerako seka nga waga nti ebiseera bimu alabika ng'omutuufu katoli mu Isirayiri. Yesu watumiddwa zibayise endiga baana ba Isirayiri ekyokuli nga balina akakwakkulizo baabula. Naawe aliwa ne Uganda wabula bw'oba tobulanga va mu ndiga siramuka okole ki owone bw'onoobiremeramu tugamba nti pulogulaamu yaffe egamba nti it is Islam for all. Mwembi tugenda kubagatta wamu gwe omusumba n'endiga. Nsomeraku mu Zakariya agamba atya Zakariya 13 layini egenda kubeera ya 7 n'omusumba naye omutwaliddemu bombi katubatwalire waki golokoka ggwe ekitala okulwana n'omusumba wange. Ekisooka olutalo Katonda lwalina alulina nabaki basumba genda maaso n'omuntu ye munnange olabye oli kyakugamba mulekerawo kweyita endiga yasumba abantu
ayitibwa omuntu ye munne wa Katonda. Kirira bw'ayogera Mukama w'eggye. Mpulira. Tema omusumba n'endiga zirisaasaana. Bw'obanga okyeyita musumba naawe byejjeeko, kubanga lw'oyita omusumba ababeera wansi awo zibeera ndiga. Layini eno kyenjagaddeko buli w'osoma ekitala mu Bayibuli bagamba bakiyita kigambo kya Katonda. Naye kino ekitala kitema ate kigenda kutema basumba endiga zikole ki zisaasaane. Kati okola ki? Obikolamu ekyo muganda wange. Naye tukugamba nti ebyo biveemu eby'obusumba simanyi ndiga mubiveemu muli bantu. Tegerekesa bulungi bwe munaamufuusa abantu mujja kuba muwonya obusibe. Sooka mwenna mukyali basibe n'oyo omusumba yennyini naye musibe. Mulidde va mu busibe. Tuli ffenna musajja omu yabuuzizza yasoma Bakolinso kiso Befeso 4:10 gisome tandika ku lw'omwenda. Abefeso 4 layini egenda kubeera ya 10 katandikire ku mwenda. Egamba bweti naye ekigambo ekyo nti yalinnya kigamba nti kigamba ki wabula okugamba nti era yakka mu njuyi eza wansi ez'ensi. Eyakka era yeewuuyo eyalinnya waggulu ennyo okusinga eggulu lyonna alyoke atuukirize byonna. Era oyo naawe abalala okubeera abatume, n'abalala bannabbi, n'abalala ababuulizi, n'abalala abalunda n'abayigiriza. Kati oli abuuza nti mu birawo bye bagabye tetulabyemu baki? Basumba. Bano ekirabo ky'obusumba bo bakijjawa naddala abasumba baawa be Uganda. Ebyo ebagabyo owuliddemu obusumba? Siwuliddemu. Kati bababuuza bino mmwe abayita abasumba mumwabijjawa? Ng'ate Bayibuli yagamba mu Ezekiel 3:9 nti ye Katonda mulabe wabaki? Wabasumba. Kibula Yesu yali ajjayo ebirabo ekyobusumba teyakireeta kuba balabe baani? Bakatonda. Bw'okyayita musumba ate ovuma ndiga. Mwenna mwabula n'enkono nezikola ki? Nezinywa kubanga Yesu ayogedde ku ki? Ku ndiga. Agambye baakola ki? Baabula. Muva mubuuza musiramuke kwekuuna kwammwe. Sijja kusinga kawoseeka. Ssebo omusumba Pastor Ssennyonjo nkutegeeza nti nga bw'ogambye endiga zigende ziri omuddo nali ndabyeko endiga ezigulira ddala. Omusumba yazigamba mugende muli omuddo ne bagenda ebweru ssebo ne balya omuddo. Seekayidi ensonga eyo nsuubira tusooke tugiveeko. Waliwo ensonga ebadde egenda okubya omusumba obucupa. Agenze n'akabatema n'abagamba nti ne Yesu gwe mulinde ekisookera ddala taliiyo. Tagambye nti gyali mu ggulu. Yagambye n'okubeerayo takola ki? Yesu tabangayo. Mpozi muganda waffe oyo yeeyita omusumba ekisookera ddala Bayibuli ye Yeremiya 5 layini ya 6 gimusomere. Oyagamba nti Yesu taliiyo. Oli kuba no bayita endiga. Kubanga kakati katudeko okusaidia eyo omusumba. Gwataka kasa nagambye nti waliwo ebigambo by'oyogera. Osaze wodde kusaidia endiga osokozi wolerezeemu. Ati abeeranga ebigambo ebimu abeeranga omutuufu. Ate najja n'ava ku layini. Abantu bange yesebo babanga endiga ezaabula. Yesebo abasumba baabwe baba wabya abakyamiza ku nsozi. Komaawo ekisookera ddala Bayibuli yetulabudde nti oteekwa okwegendereza. Omuntu ono bw'abanga ayogera ebigambo byesooka obyekennenya obisengejje. Alina ebigambo by'ayogera n'olabanga ebituufu n'omanya nti omuntu oli muntu lwaki weeyita endiga. Kaakati ate bw'atuuka ku kigambo kya Yesu ate n'abula n'agamba nti taliiyo. Nagamba nti n'okukka tagenda kujja. Kakati omanyi buli lw'oyingira mu Busiraamu n'okubagana nabo ekisookera ddala Isa gyali. Tegereka bulungi? Gyali Yesu n'okukomawo agenda kukola ki? Agenda kukomawo. Wabula bye mukookerako biri mbw'agenda kukomawo alina baagenda okutwala. Ekyo kikyamu.
wabula saka katono nnyo. yesebo Omusajja ayinza okuba nga mutuufu kubanga gwe tosobola kuŋŋamba yesebo nti ate Yesu eyo muko section yawe mbadde zijjawo mbadde zijjawo nti ebigambo bye bikutabulatabula n'abeerako omutuufu bwamala ate ne yeekuba emiggo tegereka bulungi kati bwe tuddako ate ku sayidi eno n'ogamba nti Yesu taliiyo ate awo oyinza okubeera omutuufu nga Seeka bw'abadde atugamba tegereka bulungi kubanga naawe Yesu okimanyi nti yali musajja mu Isirayiri teriiyo mu Isirayiri azaala mwana n'amuwa amannya ag'Abaganda n'amugamba nti ate gwe Yesu tegereka bulungi so mu njogera endala yesebo kituufu Yesu taliiyo taliiyo naye ate mu njogera endala bwe tuba twagala okutegeeza omuntu gwe twagala okwogerako bamutegeere okusinziira ku ggwanga ly'owangaaliramu bamuyita batya ate ateeka okuba nga mutuufu tyayogera ku muntu naye n'ayogera ku muntu n'amwogerako ebikyamu n'agamba nti ate taliiyo ekyobutabeerayo ekyo kikyamu ekyokubiri ekikyamu kumuwa amannya agatali gage kubanga oli yali musajja nga mu Isirayiri nabbi wa Allah alayhi salam kitegereka bulungi yali musajja nga mu Isirayiri mumuwa amannya ago ono yaani bamuyita Ssennyonjo abasennyonjo babeera baki banyonyi kati gwe Ssennyonjo toyinza kuzaala mwana n'omuwa amannya g'abakyoli naawe ekyo kiraba kakati Yesu yali mu Isirayiri mwamuwa mannya g'Abaganda ne muyita Yesu so kyogamba nti Isa tegereka kati kino si kyekikulu naye omuntu yennyini gw'oyogera ku mukulu gy'ali kitegereka bulungi tetwagala kubuzaabuza wano bantu ojja kugwa mu lunyi lwa Bayibuli olugamba nti omulimu gw'abasumba kubuza gy'ali mukulu n'okkomawo agenda kukomawo wabula bano abeeyita abalokole bye bamukookerako mbw agenda kudda abantu abatwale oba abalala alibatwalira mu nkwawa abalala n'abateeka mu kiwato abalala n'abeetikka ku mitwe ekyo kyekikyamu kitegereka bulungi akomawo era ebimukomyawo weebiri nabbi Muhammad sallallahu yabyogera aneze ekisinga okunneewuunyisa yesebo gwe bagamba nti akomawo ate bagamba atambula nabo ali nabo era nze ndi nammwe sigenda kuvaawo ate bamulinda ate nga taliiwo ate nga ali nabo ate yagenda kubateekera bifo ekituufu kyekiriwa kuba bagamba babeera naye era yasumba ekkanisa zaabwe ekisooka baganda ffe abatuwuliza leero tusazeewo kusawula mukatinitini tetwagala nnyo okugenda diipu kubanga ezo ensonga buli emu neeri yennyini gye tukulembeza nayo ngazi nayo ki ngazi soko nsomereko mu Isaaya awo esijja kuba ya 5:6 Isaaya 5:11 5:11 agamba bw'ati agamba atya Seeka Isaaya weewaawo embwa za mululu ziyinza kukkuta ennaku zonna kati olabye abasumba amannya erinnya lye bafunye mbwa ate balina erinnya eddala za mululu yo tayito yambwa zino balina erinnya eddala mbuzi nnume balina amannya aga mu Bayibuli omwo ennume mbuzi ennume naye kasooke tugende nekyo sooka omale yawo Katonda wakugeraageranyiza ku mbwa nga tobaamu kalungi ne bano abasumba abatayinza kutegeera mpulira bonna bakyamidde mu kkubo lyabwe bo buli muntu eri amagoba ge okuva mu njuyi zonna mpulira kasooka okomeka awo olwo olunyiriri lwalikwatira dda ku Ssennyonga Ssennyonjo Ssennyonjo oyo mwami ye Ssennyonjo kale tutwalira Ssennyonjo nzijukira Ssennyonjo naye nze ninga ajjukira lya Ssennyonjo bwe tubanga tumuwaayiriza atayipinga awo mu comment section atujjukiza amannya ge kuba tukimanyi kwali oba endiga ze zireka kweziri kakati kyenjagala zitujjukize erinnya ly'omusumba waazo kyenjagala ategeere kimu nti tetuli ku TikTok nti we are looking for likes kubanga omuntu ali ku TikTok omulimu ng'omunene ennyo ng'apostinga aba anoonya likes tegerekesa bulungi kati on tetuli ku TikTok oli mu church oli mu kulungamya abantu oli mu kuliisa kigambo kya Katonda kyotajja mu tiwakijja mu bbanga wabula olina kyowokoze eki wookijja era nga nawe otugamba nti yaani ye Bayibuli tegerekesa bulungi
mu bayibuli mulimu amannya ag'enjawulo. Bw'onootunuulira ez'abazungu mulimu Jesus, bw'onootunuulira ez'abafalansa mulimu Cheche, bw'onootunuulira ez'olulatini mulimu Bebeto. Tegerekesa bulungi. Z'oluganda mulimu Yesu. Si zonna. Nazo zaawukana. Mu z'oluganda mulimu ezirimu Yesu, mu z'oluganda mulimu ezirimu Yesu. Mulimu n'ezirimu Isa. Mulimu n'ezirimu Isa nga za Luganda. Kakati ku bonna bonna gwatugamba ataliiyo. Yaliwa. Yani ono Yesu, Isa, Jeje, Bebeto, Jesus. Kati byonna byonna kati we confusing nga kiki? Weka. Agomanya ge mwayagala okubeera nga muliyako kiki? Sente. Kuba Qur'ani etugamba ngendako mu Qur'ani. Essula ya 9. Essula ya 9 suratu Tauba. Aya ya 3. Aya egenda kubeera ya 3. Egamba etya? Egamba bweti Qur'ani ekitiibwa yabamanyira n'ebogerako teyabalekaawo tayo. Egamba abange mmwe abakkiriza mazima bangi mu bakabona abayivu mu Bayudaaya n'abasosodooti bannaddiini mu Bakristaayo bali emmaali y'abantu mu bitali bituufu. Mpulira. Era ne baziyiza n'abantu ku kkubo lya Katonda. Mpulira. N'abo abatereka emmaali eya zaabu ne ffeeza ne batawaayo mu kkubo lya Katonda. Mpulira. Babuulire ggwe Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng'obasanyusa amawulire g'ebibonyoobonyo ebiruma. Buli w'ogamba nti Yesu taliiyo obeera mu abo eyeeterawo kyaki onoonya ebyaki? Kuziyiza bantu ku kkubo lyani? Lya Katonda. Fe tokugamba mwazanyira ku linnya lyani? Lya Nabbi Isa. Abo Abayisirayiri bonna omusayi bwe Muwalabu bonna bava mu Ibrahim. Tegerekesa bulungi. Era amannya ge batuuma ga kiki? Ga Kiwalabu. Tegerekesa bulungi. Tojja kusiŋŋana Benjamin mu baki? Mu Bayisirayiri. Oyo ng'omanya mugwira. Bunyamin. Erinnya lye liri Binyamini. Kati oli yeyita Benjamin nga tumanya gye yava nti awo yeetadde obuki? Bweteeza alina by'anoonyaawo. Kati naawe olina by'onoonya mu kyaki? Qur'ani byekoze ki? Byeyogeddeko. Isa buni Maryam gwe mugenze muwadde amannya agaki? Ag'enjawulo gy'ali. Bw'abanga gy'ali message ye yali buki? Bwali Busiraamu. Ekyokubiri nsomerako essula ya 16. Wano wennyini mu Qur'an. Essula ejja kuba ya nsomera essula ya 43. 43. Aya enkaaga mwemu. 43 Qur'an ey'ekitiibwa keeyogere. Pulira. Kuba omusumba amaze okulimba endiga ze. Egamba bweti. Pulira. Era mazima okozi wagambye tetuziyitandika amaze okulimba abantu be. Era mazima ye Isa kabonero akaliraga ekiseera ky'enkomerero nga bwe kiriba kisembedde okumpi. Okitegedde? Ye waakudda netagenda kudda nga Pawulo yabiwandiika kubanga Pawulo atugamba mu 3:2 Befeso. Nawo tuukewo? Tuukawo. 3:2 Abefeso. Kantuukewo ssebo musomesa. Kaakati kubanga oli endiga amazo zeegaana. 3:2 Abefeso? Mpulira. Okay. 3:2 Bafilipi. Kubanga ffe waffe mu ggulu era gye tulindirira omulokozi okuvaayo Mukama waffe Yesu Kristo. Kati 3:2 Bafilipi egambye nti ewaabwe muki? Mu ggulu. Yesu yali ayogera yagamba nti abantu abatwala muki? Mu nnyumba. Mu jjana. Somerako muki? Mu Yokaana. Kubikkulirwa. Kitabo kisembayo. Essebo. Kituuseemu? Essebo. 2:7 agamba bw'ati. Alina okutwawulira omwoyo kyagamba ekkanisa. Kyekakasa mwenna mulina amatu. Kasikoba ng'oli kuno otaddeko oli ku Facebook Dawa TV Uganda wetugambira nti it is Islam for all. Wulira olina okutu kati wuliriza buki? Bulungi. Ng'ate ogenda mu kkanisa gwe weetegereze nnyo. Awangula. Ndi muwa okulya ku muti ogw'obulamu oguli wakati mu lusuku lwa Katonda. So si mu ggulu lya Katonda. Olusuku lwa Katonda ye jjana gye tuwogerako mu Luwalabu. Nga Yesu agenda mu jjana n'abantu batwala muki? Ono Pawulo yabagamba mugenda mu ggulu.
tegerekesa bulungi Naam. awo ne muwaba ye Yesu aluyita lusuku luyita lusuku niwe yali ku musalaba ng'emuwogera ng'emutugamba nti yatuwako ku musalaba mu ssuula ey'okumeka ssuula ya 23 siwo kiri mu Luka onyirwolana mu 3 23 katutuukewo mu Luka agamba Bwana Yesu Yesu n'amugamba nti mazima nkugamba nti leero onooba nange mu lusuku lwa Katonda. Okuba nti ebitabo byaffe waliwo yabyewozeewo sibiraba wansomedde sharihi ya aya gyenkuwadde na 3:61 etulaga ebintu bina Ayisa waagenda okudda byagenda okukola wange ekisooka bwagenda okudda olutalo lwagenda okugwamu lugenda kuba lwakulwanyisa Masiihi Dajjal. Kulaani olowooza tezzeseeka musumba abadde alowooza amazima abadde alowooza awonye ana 3:61 gituukewo kiringa ebanaabanga bakukuba emiggo embooko neebula katooko ne kagireeta kakalira omusumba mpomye kagamwemu akamba obujulizi bwakakata okuva ku nabbi nga nabbi Isa Masiiha nga bwagenda okukka ng'ekiseera ky'enkomerero kisembedde okutuuka abeera omukulembeze omwenkanya ali ku mateeka ga nabbi Muhammad alijjawo enzikiriza ez'obulimba ze baamujwetekamu nga bamusinza alongoose abantu ku lw'eddiini y'Obusiraamu. Okitegedde nti kyagenda okusooka okulwanirira ddiini ya Busiraamu ekkiririza mu bwomu bwa Katonda kubanga naye bwe yagamba mu Yokaana 17:3 buno bwe bulamu obutakola ki obutaggwaawo okutegeera gwe Katonda omu ow'amazima n'oyo gwe watuma Yesu Kristo yeeyogerako nti baatuma muki mutume kirira eddiini entuufu Qur'ani gyeyigiriza ngende ku 65 n'agimalayo oluvannyuma lwa nabbi Isa emirembe gibeere ku ye okutwalibwa mu ggulu abantu beetemamu ebibiina abamu ne bakakasa nti Isa muddu wa Katonda era ng'ago ge mazima abalala ne bagamba nti Isa Katonda ddala ate nti mwana wa Katonda so nga Katonda yeeyawula mu bwakatonda bwe tazaala era teyazaalibwa era ye muyinza akola buli kintu mu ngeri yonna nga bw'akyagala. Abo abalyazaamanya mu bigambo ebikwata ku Isa ogenda kumba okukulira 61 sula 61 aya 10 esembayo aya esemberayo ddala 61 aya esembayo ndoza 14 genda mushalihe yayo twanguyenguyeeko olwobudde ekitegeezebwa nti eddiini entuufu eyawula Katonda eyo nabbi Isa gye yaleeta nebeera nga yeewangudde era nabbi Muhammad bwe yatumwa n'agyongera amaanyi nebeera nga yalubeerera wano kisaana kitegeerekeke bulungi nti abo abaagaana okukkiriza nabbi Isa nabo nga be Bayudaaya tebaasobola kutta nabbi Isa wabula Katonda yaddira ekifaananyi kya Isa n'akifaananya omu kwabo abantu 12 be yali nabo mu nnyumba ye. Katonda yamusitula okumutwala mu ggulu nga mulamu. Naye nga kyenjagaddeyo ebisigaddeyo biri awo nga aleeta bw'amaze okunyweza Obusiraamu agenda kutta Masiihi Dajjal kyakumeka kyakubiri tegerekesa bulungi ekyokusatu ajjewo emisalaba gyonna buli awali omusalaba kuba akabonero kabaki kabakolimire ntegerekese bulungi ekyokuna akole ki ate buli akayitibwa kambi di tagenda kuleka kabiziko naku mwaliro gwansi kubanga bannasayansi wana
wani Makerere University nibatula wansi okwasasinga ennyama y'embizi esebo bannasayansi abo wano ki Makerere University mu research bagizuula ng'endwadde 163 tagenda kuleka ndwadde ya mbizi ku nsi olidde ku nsi mbi ate zi ntegerekesa bulungi kakati so nnyo nga tukugamba tukakasa mudakiika 2-5 ezisembayo esigaddeyo kakasa era ojulire nti Isa gyali omwatuuma amannya ag'enjawulo nga mamuli eryani erya Yesu tegerekesa bulungi bw'oyogera ku Yesu ng'erinnya tiriiyo mumwali njawano niki namuŋŋoona tuli fenna naye abeera nga mwogera ku muntu oyo yali nnabbi wa Katonda tumukakasa ali nnabbi wa bintu bamana era nga ne Bayibuli emukoze eki emwogera wabadde mwamuwandikako ebiki ebikyamu bitujja bitutereeza netugaa kati mutereere gano gwe musitamuke muwone kwekuwona kwamu ndowooza seeka Idi dakiika nga 5 kuwumbawumba obusonga kkiriza bw'omusumba kubanga butono nnyo engeri gye ngenda okusomesa eddiini nzikiriza nkozesa eddakiika 3 oba 2 kitundu omusumba oyo alina okusooka bw'aba nga yeekakasa nti ali ku bituufu kubanga ndaba akomerera banne emisumaali ate ku sayidi eyo sebo nkuwagira nnyo bakomerera emisumaali naye ate naawe kimanye nti olina okudda ku layini entuufu ndaba abantu obatuusizizza ku bitebe totuuza abantu mu kyaki ku ntebe bw'obanga okakasa nti sinzizo lya Katonda kyetwagambye Bayibuli yagambye nti omulimu gw'abasumba kubuza naye bwebanga sinzizo lya Katonda kyaki eyo abantu sooka obajje mu ntebe kubanga Katonda alina entebe ey'ekitiibwa gy'atuulamu ate nammwe mutudde mu ntebe mbu mumusinza kati kuba biri ani boosi kwegamba Bayibuli byebagaana ate byemukola ne Yesu bwe yatuuka mu kuŋŋaaniro era yagobamu entebe sooka kuvuunika mmeeza kakati ate abantu okyabalemeza ku ki yali mubazzi naye teyabajjayo wadde kawoltaali ne Yesu yennyini gwe mubuulira ate yavunnamanga buvunnami yavunnamanga ng'asinza Katonda kitegereka bulungi mukulu so Isa gyali abantu mulina babuulira kituufu ekyamazima mugenda kuva ku nsi kuno bano abantu bemubuza bagenda bakwata mu bulago mu maaso g'omutonzi wammwe bagambye baba n'abaatubuza ebyo na Qur'ani yabyogera mulemedde ku mbizzi muli embizzi kyobalaba tojja kutambula kibuga kyonna wali oluwombo lw'embizzi bantu muyinayo wano oluwombo lw'enkoko yensolo yokka etagenda ku buko tegenda ku buko ne bw'ogitwalira omusiba ayomba terina luwombo kitegereka bulungi naye musigala mubipika abantu mulye olaba ne sitaani tajagala kitegereka abantu mubabuza gwe nawe weefuula nti oli mutuukirivu simanyi mbu oli ku nnono simanyi oli ku bino naye abantu okyabatuuzizza mu bitebe naye nga ne Yesu gwe mubuulira Yesu mwana wattu ate yavunnamanga buvunnami so muganda wange tukutegeeza nti ekyamazima abantu ne bwe munaabakalakata mutya nga temubabuulidde busiraamu nti eddiini ya Katonda bannange musiramuke gwe mukulu Katonda agenda kubuuza nti bino wabijjawa entandikwa yabyo eriki ng'otunula butunuzi muganda wange so waali badde nga weekuba mu kifuba oddeyo osome ebyawandiikibwa kubanga Bayibuli eno mwenna gye mujuliza buli apayo Bayibuli egamba Bayibuli neeyogera birala mwe mukola birala so nze nkuwa message esembayo nga nkugamba nti nze nkwagaliza busiraamu n'abantu abo abakugoberera abantu bayitirivu babuulire ku bigambo by'obusiraamu ate ekyokubiri mbadde nkusaba akatambi kano bw'obanga okafunye message eno mbadde nkusaba otuyite tusomeseko ku bantu mu kyaki omwo namba z'essimu ezo z'oba okubako abantu tujje tubasomese bituufu bo ffe tetugenda na kubabuuza bibuuzo bo twagala babuuze ffe kirungi kanisa ebagiyita va mu buzibe va mu buki kanisa ye bamugiyita va mu buzibe abantu mu butuufu baviirire ddala mu buki mu buzibe ffe otuyite si bintu byakuyombagana tusomesereze ddala ebintu ebituufu ebiri mu Qur'ani ne Bayibuli yemesiji yange esembayo sibu kubanga ebisinga ate byogedde tukkaanya naawe kuba nti entegeero oba oliawo ate ye bulamu
ate ebigambo ne bitatereera. So kaakati bwe tujja naawe oba olina kudda eno endiga gye zitudde ate ne tubasomesa mwenna, kubanga naawe ebintu tulaba nga mu butuufu olina okuva mu buzibe ssebo. Naye nga barakallahu fikum buli abadde ku Dawa TV Uganda abawalimu bagenda kusomesa ddiini, nandibadde mbongera Sheikh Sematimba naye mukkirize tubeere nga tubasiibula. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Teweerabira kusharinga na kulaikinga, akatambi mukatemeti mukaweereza omusumba. Wa barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.